olunaku lumu nagenda nenvuma oyo full figure nemuwemula nemukola bwenti mwana gwe nali nakamala omuvuma omuntu yasooka okunkubira essimu yali Honorable Nsereko nangamba Junior nkwagala ku office yange nenyendayo Honorable Nsereko yangamba Junior weerabidde kyoli. Have you forgotten who you are? Junior osobola weerabidde kyoli. Mu butuufu nali neerabidde kyendi. Honorable Nsereko yamala okumbuulira mukulu wange hamu Nampita namusanga nakivubaawo ku office ye nangamba Junior, I'm so disappointed in you. Bambi, that was the first time I felt small. Nendabanga kyenkoze kibi okuva olwo nategeera kyendi era tubeereeyo ng'oli musirusiru nojja onteeke ku levo zo. Sooka nenkutunuulira nempimapimamu nengamba kaakati ono teri amumanyi, famire ye teri agimanyi, obonaabona. I can't engage you. Mune lulina likati omulundi ogwokubiri mba ndi ku live ne amuddale nga sijjaayo sigala. Omanyi excitement ina ebintu byekola olutwali mu vibe nga sikwata omunwe gwa sigala ku live baana mmwe. Junior sinwa sigala ne shisha n'abamanyi mukimanyi ne shisha mponyera bubi simukombako mu bbaala era omuntu n'atuula kumpi mu bbaala nga anwa shisha I feel out of place. Era nze mu bbaala bwe baba bambuukingira table tewaba wanwa shisha around oba sigala sibyagalira ddala. Munanga out of excitement nga sikwata sigala simukuba mukama. Tuli ku live n'amuddale ebiseera ebyo Donzera yali asula ku Hotel Africana. Mwana gwe bankubira amasimu Bajjo yasooka okuba nangamba Junior kikyokola. Junior ogudde ddalo mbandi awo MK project nga bakubye Junior tubadde wano nga tulaba live yo you guys. So don't mess up your life. Abaana mulowooza ku bazadde bamwe. Emikwano nga mizibu. Abantu ne bakuwaga kumbe bakusuula. So now I know who I am. Nategeera kyendi. Kivula babane ba TikTok banvuma sibaddamu. Me to reply mad people. In the Junior. I waste time replying omuntu omulalo. Kaina sanze pressure. Waliwo omuvubuka ku TikTok bamita pressure. Abeera anvuma. Nemune nagana namusanze je kyanja. Waliwo apartment gyasulako ku mumanyi SMK Plaza wasula. Baba gobye ku apartment omwana yagwe eddalu. Wali awo bane pressure mu muyambe. Baba gobye ku apartment ekyanja. Wabadde abeera nga mmanyiwo.